nze ensonga ya Muwanga Kivumbi ntuufu kubanga mu ggulu twabagwa ku side Katonda bwe yali atonda ensi mubaamu ebintu bibiri bw'obanga oli musamize samirira ddala bw'obanga oli mu sabisabira ki ddala so tosobola nti nsamira ate ndi muki trust mu byobufuzi is like a virginity you lose it once either to a rapist or to your future what husband kati tosobola kubeerawo ng'abantu owuddiisa baki bawuddiise. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Onkwaniriza nnyo gwena omulabi waffe owa Magala TV erinnya nga bulijjo Simple Steven Ssekamate tuba tugguse mu programu zaffe ez'ebyobufuzi kututunuulira ensonga ku nsonga. Olwaleero nkyazizza abakulu abavubuka envuumuulo oba abasajja envuumuulo. Nyinza obutabayita abavubuka kubanga bonna batuludde. Naye nga lunaku lwa mukaaga nze mba ndiwo ku mukutu gwaffe ogwo Magala TV. Kwebaza gwe nagenda maaso n'okubeera nga osubscribinga era nga ofollowinga ku mikutu gyonna okuviira ddala ku YouTube, TikTok, Facebook, Instagram wamu ne Twitter. Mbatumiddeko mwenna abalabi baffe naddala bafanizi baffe aba Magala TV fans group eyebeera WhatsApp. Tubaagala nnyo mwebale kutambuza waaka. Kansooke abakulu bano batubuuzeeko n'oluvannyuma mbasoosootolere kiki tugenda okwogerako olwayo kye tugenda okumanya ku Magala TV okumanya we kutandikira. Kansooke sayidi eno. Mwenna abatulaba era abatuwuliriza tubaaniriza ku mukutu guno Ssemakutu ogwa Magala TV. Sebo weebale kulaba nga waaka waffe ku Voice Media UG ate n'osalawo tukyaze tubeeke ettaffaali lye twongera okuzimba ku ggwanga kuno. Manyi abantu bo bamanyi media, omuntu okudda ku media olina kuvuma buvumi bantu nakwogera bitakola ki tetugikiririzaamu ffe. Tulina okulaba nti eggwanga lyaffe naffe tubaako ettaffaali lye tuliteekako ng'abavubuka nga bannayuganda ng'abantu abava wano. Essebo tebannategeera ani ababuuzaako amannya Mutebi Ronald naye abasinga bampita ggwanga. Lwaki? Erinnya eritambula kati eririko. Sooka otunnyonnyola eggwanga kitegeeza kyava ku ky'okuyita ggwanga. Erinnya ggwanga liva ewantu wanene walaba ennumirirwa Kasirye Ggwanga gye yali alumirirwamu eggwanga lino. Kakati bangeza ku musajja oyo Kasirye Ggwanga kubanga nze ensonga gye ntegeera eri emu. Tuli amawanga mangi wano era omuzungu yatukwata obwongo n'atugabanyaamu nga ffenna tuli baddugavu naye n'atugabanyaamu n'atugabira amawanga ag'enjawulo. Kati abantu okusinga okukulembeza ekintu ky'ogamba nti ndi munnayuganda aga ndi muganda ndi musoga ndi mukyoli ndi mulango ndi mugundi kyokka nga ate ffenna tukomawo ne tuba eggwanga litya limu amawanga mu ggwanga. Ndowooza omukulu omuwulidde bamuyita ggwanga oba Mutebi Ronald. Omukulu kaboza kubalabi baffe abali ku Magala TV. Abalabi baffe mwenna abatugoberera Magala TV. Omuli we watuufu amannya ababuuzaako si mulala Pitibwa Kizito Sufyan Nsambu nga ndi musajja munnabutambala ddala ategeera ebyobufuzi era eyeegwanyiza ekifo kyo kansala wa district ne town council ey'Ekibibi district ey'e Butambala. Lwaleero nze ndi wano ne baganda bange bano okuttaanya ensonga ezitambula mu ggwanga. Tusaba mubeereko mwetegereze era mufumintirize ku bikimu kye tugenda okubagamba olwansonga ffe be batuufu b'okubagamba ebigambo ebyo. Tubagamba wakati mu kubaagaliza wakati mu kwagaliza eggwanga lyaffe ebiseera ebirungi ebyakakati n'ebirijja mu maaso. Ndowooza omuwulidde omukulu bamuyita Kizito Sufyan omusajja ow'emmamba bwe mba sirimbye mateeka butereevu. ennyambala gy'ayambadde tobuuza kibiina ki kyagwamu ggwanga gyatubuulira ye wagyayitidde ndi munnankyukakyuka temuteeka mu kibiina kya mawe ekibiina yakiremeramu ng'ate ayinako gye bamuwasa ate nga neno gyali mawe ekibiina tambula nakyo mu briefcase akono yamugwalira ensawo bakakala takavaamu eyo gyolaba ffe bwe twayingirira ebyobufuzi e Makerere twali tuli affiliated ku UID. Kati UID eyo abasinga abaali bawagira UID twalinga baaki ba DP mu bufunze
naye mu bufunza ate ne wajjawo omuyaga guno ogwayimuka okumanya oguliko ennaku zino muyaga ate ku mulundi guno luli bagambanga nti muyaga ogwa Nuupu ate ku mulundi guno agenda beera tsunami omanyi si tsunami agenda kujeebwa ekikonge kyonna emboozi egenda kubeera mpanvu ndowooza wabudde abasajja bawanda ate boogera mazima naye nga olwaliro tugenda tunuulira ku nsonga eri mu kutambula mu ggwanga lyonna wiiki eno olunaku lwabadde lwakumeka lwabadde lwa balaza lwabadde lwakubiri omukulu ssentebe wa Buganda mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi yavuddeyo n'akola statement nga bali ku press conference ey'ekibiina oba omukulembeze w'ekibiina yabadde ayise abakulembeze bonna mu Buganda okujja balabe kuti bayinza okweteekerateekera akalulu ka 2026 era omukulu atwala Buganda yayisizza ekiragiro oba kiwandiiko nnamutaayiika ng'enjogera eno nagenda nga mentioninga ezimu ku constituency n'agamba nti ziri vacancy naye ng'ate tukimanyi ababaka baazo bakyaliwo era nga bali ku kaadi ya National Unity Platform. Ensonga eyo tugenda gikubaganyako tulabe mu kaseera kaneno ke katuufu okubeera nga Muhammad Muwanga Kivumbi avayo n'alangirira ate nga naye mukiise ayagala kweyongeza Butambala district abeere ng'agikulembera awo no tugenda okusimba nnyo essira sayidi eno ndi musajja munnankyukakyuka sayidi eno ndi n'omusajja nampawengwa ebirowoozo byange birina we bigwa naye ebirowoozo ebyo mu buli omu alina bw'abinterpretinga kansookereewo omukulu yagambye Joyce Baagala omukyalo wa Mitiyana n'ayogera ow'Ennyendo ow'Entebbe Kakembo n'ayogera ku Masias Mpuuga Commissioner Mukungwe n'ayogera erinnya lye eryokusatu ow'ekitiibwa mwabi kale ow'ekitiibwa Masias Mpuuga wamu n'owakimanya Kabonera Omugalatiya Omusumba statement eyo erekawa ekibiina kya NUP kubanga tulaba essaawa eno yafuuse statement nkulu nnyo mu bannabyabufuzi bali bagamba ffe tukyakiririza mu kibiina abamu nga Kakembo owa Ntebe yagamba nzira ne kadi ngenda kudda ngisabe akikiririzaamu kiki batuuka omukubamu ttooki nga balaba tagwanidde awo twagala tulabe ensonga eyo golowooza kyekiseera wakyalidde kituufu okubeera nga omukulu ayisa statement bwetyo abatulaba era abatuwuliriza ensonga ze ngenda okwogera zikiikirira ndowooza yange siza bannayuganda bangi nga bafaanaganya endowooza ng'eyange naye ate byenjogera omuntu talowooza nti wabaawo oba omuntu abintumye njogera ndowooza nze bwenga bwolaba nga bwe kyandibadde kubanga twogera ekintu nga bwe kirina okukola ki okuba bwe bw'osuubira ekisookera ddala omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi simulabidde oba Kampala oba wa akalulu kennyini ate mukulembezeewo wange Muwanga Kivumbi yayingira Parliament by that time nali Kitagoba Senior Secondary School nga ndi mu O level nsoma yayina engombe egamba nti embaali y'abaavu simanyi oba ekintu ekyo ku bipande bye kikyaliko ssebo mwabenkyukakyuka ababigoberera ng'omulamu ogumuleese kulwanirira oyo omuwejjera asembayo wansi kati bayogera ensonga ng'eyo nti ababaka bano ebifo bye balimu bikalu tubisimbemu abantu abalala ye kennyini Muwanga Kivumbi ayogera authority eyo abantu be Butambala gye baamuwa nga tugenda mu kalulu banaddamu ne bagimwongera oba naye ewuwa ekifo kikalu akyali mubaka era yakiikirira Buganda National Unity Platform n'okuba nti chairman wa Buganda Caucus kati twogera ku nsonga eno buli lwobanga nga tonnayogera sooka gwe weekyekinge bali abasinga bakinywike babadde bakinywike twogera ku ow'ekitiibwa
owekitiibwa manyize kikwatagana n'emmengo nsigala nteekawo line njiwawo bw'aba namba 7 oba olina okusomba omuki omupiira owekitiibwa Mathias Mpuuga. Bwe twogera ku Mathias Mpuuga twogera ku Abedi Bwanika, twogera ku Joyce Baagala, twogera ku Mubaka Kakembo, twogera ku babaka ab'enjawulo Batwa Kagabo. Nze ensonga ya Muwanga Kivumbi ntuufu kubanga mu ggulu ku saidi Katonda bwe yali atonda ensi mubaamu ebintu bibiri. Bw'obanga oli musamize samirira ddala, bw'obanga oli musabisabira ki ddala, so tosobola nti nsamira ate ndi muki trust mu byobufuzi like virginity, you lose it once either to a rapist or to your future what husband. Kati tosobola kubeerawo ng'abantu owuddiisa baki bawuddiise tosalawo. Tulina okutambulira ku mbeera nga tulaga abantu ekituufu ekiri ku ground. Naye gwe tojja kugamba bugambi nti omuntu leero ndi eno ate ndi eno. Joyce Baagala oluzungu lwe boogera nga bafunye palamenti lungi, naye ate mu kuteesa tetulukola ki tetululaba. Olwo ne tubeera ku mbeera egamba Munnayuganda yakutuma kukiikirira birowoozo byo nga gwe muntu oba okiikirira birowoozo by'abantu abo b'olina okukola ki okukiikirira. N'ensonga endala ne tugenda ku nsonga muganda wange oyo Muhammad Muwanga Kivumbi bw'aba ayogera ku nsonga zino lwakuba ebimu tubiteekamu okugamba nti nno oluusi omuntu akireetedde mu mbeera ki nawulidde yabagamba nti bali bakinywi yesi bakinywi, naye ekyokujoogerako asobola obbanga yakikoze yadde ffe bwe tukuba mu Muwanga Kivumbi tooki si mutuukirivu kutuuka ku accusinga abo abaki ababaka, naye wayina ebiragaya. Nze Butambala mbadde mugoberera Muwanga Kivumbi, kiki kye yakoledde Butambala noga nti kikino ekirabikako ebitalabika babyogedde naye ebikola ki. Muwanga Kivumbi yaleetera abantu be Butambala n'abaleetera emmotoka y'amazzi ekima amazzi n'atugamba nga ajja mu palamenti bw'agenda bagulira benzi obuzibu bwabe Butambala akageri kekiri nti population esinga y'Abasiraamu ndowooza ng'okuwasa alaba kiki kizibu kyabwe nti abawe benzi. Naye nsuubira si bye bizibu ebiruma baki banna Butambala nga tanaakyuzinga balala ye kennyini asooke yeetereeze. Easter nabadde mu kyalo yakoze omukolo mu bulo kulya na kunywa n'agabula n'aleeta n'abayimbi neera naye kyafundikidde ng'abantu baga nti kyamulidde. Eyo y'endowooza ya ggwanga. Tuzeewala Kizito ye mukama wange bwe mukamaawo ng'okkiririzaamu ekiseera kye yakoleddemu statement eyo olaba kyekituufu kubanga tuli mu kaweefube kunoonya bantu bagenda kukiikirira oba kukwata kabya NUP. Okusooka kwa byonna Oweekitiibwa Muhammad Muwanga Kivumbi mukama wange kusaidi ya NUP mulabira mu perspective ya president, so buli ekimuvaamu nkakasa nti bakivudde mu office ya president watali mulabanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akati buli kyayogera atayinza kwogera kintu nga takyogedde nga tuwali nsonga lwaki akyogedde. Okusooka kwa byonna ebyobufuzi bino biraba abantu bangi babina mu personal interest ezaabwe ng'abantu, naye omubaka singa alondebwa n'amala ne mumulonda ku mutendera gwammwe nga mmwe abalonzi ogwa district level nga mumalirize ngezange waffe Butambala oba ewalala, bw'amaliriza okulondebwa bw'ayingira bw'ati parliament kiba kitegeeza akiikirira eggwanga lyonna. Waliwo ensonga ezigenda okujja nga ziri za ggwanga lyonna, so singa ze Butambala oba singa ze Mukono oba singa zeewa. Kakati iffe twafuna ekizibu wano mu Buganda waffe nti kasaba ategera nti Abaganda abamu balina kubeera bankwe, bo ne batuzimbamu eri endowooza eri mu mutwe balowooza nti Abaganda atunulidde kulya era wankwe. Kakati naffe ne tukikwata abagoba kawogo, kati naffe ne tukikwata ne tulowooza nti buli Muganda ateekeddwa kubeera wankwe. Kati ekyo ne kiwa omwaganya abatamanya ngamba abasaatuusi bannakigwanyizi ne bajja naffe ne abenoonyeza ebyabwe ne bagamba nti kale katubayingiremu. Kakati bakozesa ssente empitirivu nnyo mu bo bajja ne bakwata ababaka bemmwe be mulabanga ab'omuzinzi bwe mulabanga ab'amaanyi ng'empagi ennene
ne bajja ne batandika okubasinsira mpola kyokka ate kisinga okuluma bwe bamala okubasinsira babalabisa babawa bye babawa namani babalabisa bwe nkuzizaayo ku nsonga ey'omukulu Muwanga Kivumbi ow'ekitiibwa bye yayogedde yagwanye okubyogera waliwo fe ndi muwali mu kusayira eno ddala waliwo kibayita mudabidabiina ye muntu abuzaabuza talaga nti abanga nampawengwa mukama wange yagambye nampawengwa tamanyi nti oba agweno oba agweno sebo saga nti ndi nampawengwa tolaga moderator yeya atubulidde wagwa kati nabyobufuzi mubeera mba nampawengwa tasalawo wajja agwa atuufu alaga nti agweno alaga nti agweri kati ekyo kituleetera obuzibu olaba omuntu ne baba ali independent yena genaga nti nze neesimbyewo nga independent sina kibiina kyengwamu mu butuufu mu mazima muli aba ayinako ekibiina kyagwamu yaddaze nga independent kati abasinga obungi batera kubeera beeri tuze tukiraba wano kwenaalemu nga olumala okujja independent n'awangula ngaddayo nga yambala yero kati abasinga obungi aba independent abo bagwa eri mu kale eya kyenvu ekyo kati omuntu ne bwaba azze nga independent abaako ekibiina kyagwamu kati bw'otunuulira NUP essaawa eno yeesinga obuganzi mu Uganda yonna si mu Buganda era yawangula Uganda yonna so si mu Buganda ekyagiwangusa no mu Buganda akazito kaabasukkako nga tebakyayinza kubba bano balala abeeribo ne babawanguza kati ababaka be tulina wano obungi abaffe bwe baba nga batandise okukola ebitagwana omubaka alina kubeera mutereevu from day one mpaka ku lunaku olusembayo kati toyinza kuŋŋamba nti oli wa NUP nga ku kitebe tulabikayo oyinza okubeera Ssemaka mu makaago n'osigala ng'okyayitibwa musajja mu maka nga mu makaago tolabikayo kizibu gaba gakyali makaago kiba kitegeeza bw'oba tulabikidde mu makaago either ku bino wateeka okubaako ekitali kituufu oba ekituufu either okubanga olina obutakkaanya n'omukyala waka n'osawo noga nti sijja kudda waka kambeere negende oba okubanga abaana ewaka bafuukidde abaana nga tibakyakwagala waka kubanga ensonga omukulu gyayogerwa gitegedde obeera otya mu ndabya statement eno yagenza okujja nga bayisa ababaka bonna abakulembeze bonna mu Buganda abakulu be bamentionings tewali n'omu yalinyeewo omukulu n'agamba ataleesa apology lwaki kisobodde kujja oyo si waffe ate NUP ya kisa nnyo anti kakati NUP ya kisa nnyo toyinza kuba oyo muganda wange Kizito kye balina okutereeza bo nga aba NUP batya ekisookera ddala kiri kimu waliwo mu Bible gwe bayita prodigal son eyagenda nga abundabunda bw'atyo n'ayitira awo owulira naye ng'ekireetawo ba prodigal son mu bibiina muno muba n'abaana abamu ababakkiririzaamu naye bwe batuuka okugaba tikiti ate ne baziwa bantu be balaba abaliwo abaaki ab'erinnya obudde buno ogenda laba abayimbi owulira bannamawulire n'abantu abakoze amannya nga bonna bafuluukinze bagenze ku kitebe bafune ki kaadi ngenda kuwa ekyokulabirako ekisooka akalulu akaggwa akeekawo empaako omuli ekitebe kya Nuupu Ssebo mwennyini omubaka waawo okimanyi nti naye ayogerwako mu constituency enki era nayo bagitaddeko dda enkalu owulira naye nga tutambudde n'NUP okuva ku ntandikwa ne baatuuka ne balekawo omwana owaabwe Ssemboggaloyi dokita yali guild president wane Makerere ne bamulekawo ne bagenda ku muggundu ogwaliwaawo nti waaka zo ne tugamba tetwetaaga ba corridor parliamentarians twetaaga abantu abasobola okuteekawo embeera mu parliament okuteesesa oyagala okugamba nti Uganda yonna NUP ababaka be yawa kaadi baali tebagwanidde kuzifuna si mu Uganda yonna wabula abo bennyini beegamba nti nno beesonzeeko olun'obudde buno NUP akasira keyajjiramu yamala akasira kaali katono obudde buno nga abantu okubeetegereza balina okubeetegerezaako obudde buno abantu be basonzeeko tebayinza kubeetegereza mpaka sebo muganda wange abantu be musonzeeko olun'obudde buno bebeekibogwera be mwakola ki be mwalonda omuntu gwe gwosobola olaba ng'omulungi asobola okumala okutuuka eri era ne bamuwangula ne bamuwa ssente byakazibe Bashiri byotamanyi kazibe Bashiri ye kuva ku ntandikwa abalala nabo bootamanyi kati NUP bwemala okujja balina okuleeta abantu babayingizeemu basobole okujulikenga ku kitebe oyo muganda wange ku kitebe atuukira ddala takonkona owulira ensonga gy'abatuusaayo eri emu bwe muba mulonda abantu muve mu kulonda abantu abakyamuukiriza obukyamuukiriza nti nno kukyamuukiriza
tuleese muganda wa obudde buno muganda wa bannamawulire yadde oli munnamawulire ssebo mukama wange bannamawulire mwamanyirwa oggulwa abayimbi bamanyirwa oggulwa be bantu be mutuleetera be bajoyisira kakati abantu mweno sekamusesi gye twogerako ekibiina kiri mu kwetereeza twawulidde kirina target ya kufuna ababaka 10 mu Buganda ababaka 10 kati yesaawa balangire ife ebiri vacancy nga bukyali basobola okufuna abantu be bagenda okusimbawo gwe lwaki ogamba mu si kyekisero oba yakikubye bubi yakibumbiridde bubi nagamba nti si kyekiseera omwana bw'omutwala ku ssomero n'atandika okusoma gwe ng'omuzadde koolaba nga batandise omuwa waaka ku ssomero adde naye wakati omuwaaka omwana oyo aba ategeerera ddala tosobola kugamba basomesa nga bamuwaako dda kuwaako ow'okukola mu ttaamu ate n'omala n'ogamba basomesa nti bannaaye omwana temuddamu muwa omuwaaka kudda naye waka byakola tabikola ki tabitegeera ate nga yakolako dda ku omuwaaka ababaka bano sigamba nti banafu bakakase bakulu mu paalamenti owulira naye ekiriwo kye bakola si kye kyandibadde ekituufu bwe baba bawulira tosobola wasiza ate mu nju ya taatawo eno baddi eno ba nuupu balangirireko wa kwegamba bandibadde bagezi ne basirika busirisi si kubeera bagezi nti basirike busirisi nze nalabe Joyce baagala nga ayogera oluzungu kakembo n'akambwala yenna ensinga agidira ati omuntu eyakubeererawo tosobola kugatwaha kagabo bw'oba oyogera ku muntu nga yali akuyambye kate tomuvoola nnyo sikiriziganyiza na Muwanga Kivumbi abaka bano bagamba Muwanga Kivumbi si yabaleeta mu paalamenti abantu bennyini be babaleeta mu paalamenti era ye Kakembo kyagamba si wakuva mu kibiina Muwanga Kivumbi si yabaleeta mu paalamenti kakati ate kiki kye bamwagaza bamuleke basirike Muwanga Kivumbi omuntu agamba nti si yamuleeta mu paalamenti oyo aba musiru asaana kuviira ddala mu paalamenti kyekisookera ddala Muwanga Kivumbi yeyogereranga muntu sebo obuyinza Muwanga Kivumbi bwakozesa atola ku buyinza bwani atola ku buyinza bwa president kati ate otuuka otya noga nti president yatumye omuntu mbw ate munafu gwaba omunafu gwe kennyini ayogera gwaba omuki ane Muwanga Kivumbi byayogera akiikirira abantu era Muwanga Kivumbi okuvaayo okukwakyuzinga nti ekifo kyo kikalu alabanga mu paalamenti webaka bwebasi abantu bafunyemu nga n'ensonga z'abantu toziriiko nga bw'olaba kolide eyo tuyina bakolido parliamentarians mubasindika nnyo omuntu n'ava eri n'akyamuukiriza abantu tuyina waakazo omusezi Illuminati mu nnyanja mu paalamenti biralamu gali mateeka kyova olaba nze ku nsonga ya Nalukoola Kawempe ne bwe wandibadde ondeetera mulala ki omuntu nga wali omubaze munnamateeka aba mulungi mu kubaga amaki amateeka paalamenti basinga kukola ki kubaga amateeka waliwo kubanga oli munnamateeka naye nga ogoberera byewasoma nga n'abantu obalowoozaako eriyo abanigiriza naye nga ate bannamateeka kituufu ekyo naye tulaba ku mbeera eyo kati nkuleetedde example entuufu nga bwe yali eyaawa eyeka baleeta abantu bangi abakyamuukiriza abantu batuuse nga constituency batabaalamu nantabaale leero bwe yeesimba Lubaga enkyomula leero bwe yeesimba eno Lubaga South enkeera omulaba Kawempe okitegeera bino ng'ebyaba aganaga naye ebyobufuzi tubijjemu ng'okyali ku nsonga yennyini gwe okugamba nti owekitiibwa mukama wange kino ekintu kirekawa NUP ku nsonga y'okuweza ababaka nga ne betulina abaggundiivu betugamba abantu bebagamba nti bebatandise okugamba lwaki abasonzeemu bebamaanyi eriyo muggundiivu kusinga kibiina bagala kubajjamu nedda mukama wange Katonda buli kimu akikola n'ensonga His Excellency Bobi Wine okubanga teyalangirirwa naye nga yalondebwa Katonda yakikola n'ensonga tusobole okubeera mu myaka gino alabe baani emisege gye egirwa mu kibiina ava kubanga yalangirirwa nkakasa gavumenti y'NUP teyandimazeeko bbanga ggwanvu kubanga yali agenda kusembeza emisege naye mu bbanga lino lye tumaze nga tetuli mu buyinza yadde ffe twalondebwa emisege girabise tufunyemu baddi tufunyemu
emisege kangambe bwentyo naye bakimanya kabonera bagamba nti owekitiibwa Mwanga Kivumbi yakoze bubi abantu abo abaliko doti eya black enzirugavu bwe bagenda ku ground abantu babo babawogerera ki owekitiibwa Mpuuga bwe yali e Masaka n'ayogera byayogera kakasa akatambi akatambula nnyo ng'avumirira Kyagulanyi kye bamukola tewakiraba abantu kye bamukola tewakiraba ono Twaha Kagabo bwe yali ku juzi ku campaign eya NRM bwe yagezaako okwogera ngalowooza bayogerera mu NRM kumbe nabo babaleese buleesi okuba nti babawadde akasente babambazizza abantu be bamuwala temwabiwulira kati omukulembeze yenno aliko doti enzirugavu bwe bagenda ku ground abantu bagamba ki sebo moderator okay okyali ku Magala TV program tukyagenda mu maaso abakulu owulidde endowooza zaabwe ezo ndowooza zaabwe eza Magala TV tukyali nabo omukulu gwanga ensonga eno yakankanyiza nnyo abantu abasinga obungi oba oli awo ne be batamentioninze nga si babaka ba parliament bajenyigiddemu okuli honorable Kasibante Moses eyaliko omubaka wa Lubaga omukulu oyo Kasibante tomwogerangako mu bantu mu byobufuzi teeka mu kakutiro nkyamalayo gwolowooza kino ekintu Kasibante kimukwatirako obuwanga mu musajja katula mu nadi ate boogedde ku babaka ab'ekibiina ye n'avaayo n'ajja n'awa Kasibante kati member wa DA bubali erimwogeza Kasibante member wa DA awo twagala okutegeere Kasibante Moses yali asoma ama kubanga muwiddewo ng'agamba nti kuba bamubuuzizzaawo ku mukutu ogumu nti Mwanga Kivumbi agamba omuwalana lwakuba bakumma kaadi ko ye yali w'amaanyi oba yali mugundiivu okusinga ekibiina eky'emyaka 5 Kasibante bwate gwazeema mugundiivu oba oyagala okumanya Kasibante jangu mukunnyonnyole nze nalaba Kasibante Butambala ng'asitudde akalulu ako kadunabbi yakalimu bakikulukunyo baakalimu avuga emmotoka zino corona mugugu yali emmotoka yali ya silver oba yali ku namba UAH by that time owulira Kasibante n'aleeta abantu bonna bamukibise gye baali bamaanyi abamawulire bonna yabamalayo nekyo ekyandaga nti Kasibante yali muboole mu bantu b'e Butambala era bandaga ekitabangawo nti ate bo baali bategeera nnyo okitegeera Kasibante namwewuunya okujja wangulu e Lubaga ate mu bannakampala ab'omukyalo bakubola ate ab'e Kampala bakuwe kyenneewuunyisa nnyo Kasibante obudde buno yandibadde ali ku Multitech ng'asomesa bannamawulire veteraani yawummula yandibadde ali mulaba nnyo ku mulimi asinga mbwalina embizi zizitowa kilo 10 ebyo byalina okubaamu abuulire bantu nnima eriko na kulunda akyali mukulembeza era akomawo kyensuubira talina waagenda kuyitamu kubanga y'omu ku basajja ab'amaanyi mu kisinde kya DA eky'owekitiibwa ekintu kifuula ow'amaanyi nze nsobola okuba nga sikkiriziganya na Nuupu naye ate Nuupu sisobola ga nti naffe erina ababaka mu palamenti ani akiikirira DA eriyo omubaka DA gwe yali etutteko mu palamenti omukazi omuwasizza omutadde ewaka akulemye okuzaalamu emyaka 5 omusajja ze wa myezi 3 amututte mbw ali lubuto era weekuba eryo osambagala oli citizen concern awendowooza ye singa wabaawo ateekeddwa okuwa ensonga endowooza yagiwe naye nkugambye mulayini mwali nkyamu si mutuufu alina kuba ng'ayogera ku miti gya kalituusi egiriko egimerukawo emipya emmwanyi bwe basomesa abantu kulima mmwanyi awo muwulira kubanga azirima bulungi n'atulaga nti bw'oteeka sebo oli walagi mu buttiini yaliko omubaka w'abantu constituency namba era akomawo yaliko kati ki Butambala n'awangula akalulu ajja Lubaga Butambala okamanyi ajja Lubaga kalimu abasajja enjasabiku owulira abasajja baze Mwanga Kivumbi yennyini akankana bukankanyi ki abantu bazze bakugambye akankana Honorable Kasibante agamba Mwanga Kivumbi ensonga yazikutte bubi omanyiza mu byobufuzi muno bwe tuba tukola analysis ku byobufuzi muno waliwo abantu besaagala nakumalirako nnyo budde fe abo bagologose okuva gye baakola ki gye baali baafiira tuddemu tubateeke mulimu layiti ate batufuukire ekiki kati tulina discussinga nsonga ziriko omuntu nga Kasibante
awumule wali awumulire mu eyo line bwabanga di awulira y'amaanyi ate talumba nuupu akole bitwala DM ki mu maaso mpozi bali bagala kuleta alien skin abo be bamanyi mbu ambassador yafumya statement fe nze katika nkubulireko ekintu kimu nze bwe ndaba omuntu lolo modo w'omuntu kati ow'ekitiibwa yennyini we mukubiramu ebituli n'otuuka okukwata omuntu owa forest simayanga fangoni forest abakwaki fe Butambala sebo omulimu ogwo siguvumirira kubanga bannabutambala bannange bakunogamu sente ki nyingi naye tusobola leeta muntu nti ambassador bannaye ate obuzibu obulala abantu bwe baleese mu byobufuzi buli obuzibu bumu bw'obeera muyimbi beera muki va mu partisan politics yatya baleko kutwala ewantu nti okonfrontinga enuupu owulira naye ng'ate gwe toyina gamba nti nno gwe oli munnabyabufuzi ekyali eyiga nga kwali eniskini wakiraba emmotoka baazimulesa ku sseero kitegeeza ki ekyo tebazimulesa nti nno abantu tebaagala ali eniskini omuyimbi bamwagala naye akeera enkya yesimbewo ewantu ategeere nti okuyimba n'ebyobufuzi kyaki byawukana baleka okudda ku bantu entuuyo ze bakoleredde ate okuzinnyika mu ttaka gojja kugamba nti Kyagulanyi yali muyimbi nange olw'okuba ndi muyimbi muwulira bwagenda agiraawo abamu abo tebalina na bbaluwa okusoma okubatawa nga tugenda okumaliriza programu eno omukulu Kizito singa abakulu bano bwe bamentioninze mu constituency zaabwe tebaveeyo okukola kyabasabiddwa oba chance omukisa gwabaweereddwa mu nnaku 3 kineno olowooza NUP egenda kukiwiininga etya kakati oba bo bano ababaka bo naawe bejeeredde toyinza kubanga olina amaanyi okusinga pati eba oyagala otya pati jo sitole endala eba nnene tunuulya ekyali ekawempe basalawo okwewaggula lowooza olaba range gye babakubiramu kati ne bano bennyini bwe banaateekawo ekifuba ku nuupu ne bagaana okujja okwetonda ne bagaana okutuusa okwetonda kwabwe ojja kulaba kye bajja okubateekako essaawe n'abantu banyiivu nuupu tebadde interested mu kubagoba senga yabadde yabbagoba yandisirise ne bamabumbi ebakwasizza naye bagambye mukomeewo ewaka babadidde namu era siri bakyagugubye bakyagaanye ate bawereekerezaako ebigambo kati babanga baagala okukakasa bwebabanga baagala okukakasa bagende beesimbewo mu bibiina byabwe birabye babeera baoba independent buli omu yesimbewo waali nga talina ki bajja kulaba tebitunda babireke bajja kulaba ate waliwo akukasa NUP kintu kinene nnyo tosobola gamba kinani agenda okuwininga mu kyo singa babanga tebazze baani ababaka abo ogambye otya ani agenda okukola ki okuwininga mu nsonga ku kibiina nabo of course tukirinda 2026 nga lifa lyasonzeewo ate nga kibiina kikina okuba wangu okitegeera tosobola kulwanira mukazi gw'otayagala n'otuuka wantu n'ogamba nti twalwanaganye ne musajja munnange ng'ate omukazi simwagala ekibuugiza ebyo byonna teriyo ku bonna ateetaaga kaadi agyetaaga naye balina akazito gye kava kati nonowaddi enaye agyetaaga era bwe baali mu kyaki bwe yatuula bw'ati n'alinaana amasannyalaze naye yakakasa nti asannyalala amatama ne gatandika omujjira kati nowaddi enyini kaadi agyetaaga programu yaffe bwe badde tudinyanekulomukaaga olujja n'abakulu bano ensonga tugenda batuzittaanya wano ku Magala TV nsigadde nze Simple Steven Sekamatte ku Magala TV okumanya we kutandikira. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira.